Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwenna muli mutya bagifollowinga nembeebaza nembagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga akadde. Waliwo Kadama omulala afiiridde mu Dubai. Bakadama bakuba kyobengedde okubanga bafa mu bitundu by'e Dubai. Jjukira gye buvuddeko emabega bakadama basinga kufanga Saudi Arabia. Naye kakati ate ekiri e Dubai kifumba mutuku bannange, ekifa e Dubai kifumba mutuku, ekiri e Dubai kifumba mutuku kizeemu emirundi n'emirundi. Abaana beyongedde okubanga bafa e Dubai. Mwana muwala ono yafa era afiira Dubai, wabula bakyabuliddwako abafamily. Bantu bangi bavudde nga basaba nti oboolyawo bandibadde bakomyawo omulambo gwe ne gukola ki, ne gukomezebwawo entebe ne babaako gye baguteeka oba mu ggwanika mu Uganda ne bagutereka eyo, abafamily gye bakola ki, ne bagusanga eyo. Okusinza ku information eva e Dubai, omwana ono yafa dda wayiseewooko ebbanga, wabula omulambo guli mu ggwanika. Naye bagezaako kubanga bakontakitinga buli kimu n'okubanga bagezaako kubanga bafuna kampuni gyayitamu okubanga ajja, ebisinga bikyabuze. Ebisinga bimukwatako bikyabuze. Mwana muwala ono kibi nnyo nnyini ddala ku sayidi eyo bagiyita Afudde TV. Gyongera okubanga ofollowinga ate subscribinga onyige ne kale ntiisa y'amaanyi mu bitundu bya Dubai. Agava e Dubai go gongedde okubanga munnange go galaga nti entiisa yo yongedde okubanga munnange yeeyongera, abaana beeyongedde okubanga bafa. Buli muntu yeebuuza kiki ekinogola abaana, kiki ekinogola abaana omu ku omu, biki ebibatta? Buli muntu yeebuuza biki ebitta abaana e Dubai. Ekyamazima y'ennamba yeeyongedde. Ekyamazima nange bwe neetegereza obulungi ndaba ennamba egenda yeeyongera buli lukya ey'abaana abafa e Dubai. Ennamba egenda erinnya mpola mpola ng'ebiseera e Saudi Arabia we baali bafa. Bane nga waliwo ebiseera abaana nga bafa e Saudi Arabia ng'ebafa okufaako bufi nga banogoka. Akati nate kakati biri Dubai. E Dubai gyawonye dda, biri Dubai. Era munnange ng'olina omuntu e Dubai yongera okubanga osaba. Ebiseera ebisinga abaana babanga be basaddaaka. Ekyamazima engeri gye bafaamu n'enfa, engeri gye banogokamu, gamba babeeranga be basaddaaka. Nti abasaddaaka ne babanyuunyuutamu omusaayi. Bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku mitimbagano okutwalizaamu akadde kano. Naye nga mwana muwala naye oyo munnange omu ku abo abaafiiridde mu abo abaakafa e Dubai. Enfa gye bafa tetegerekeka, balwalalwamu katono kakananga munnange nga bafudde. Kakananga bafudde. Abasinga bagamba nti oboolyawo babajjamu eby'omunda. Kwegamba buli omu ayogera bibye. Naye nga twengera okuba nga twesabira n'okuba nga tusabira abantu baffe bonna abali mu Dubai. Basobola okuba nga munnange basimatuka enjega eno. Eyongedde okuba nga munnange esalako Dubai, n'okuba nti n'abaana beeyongedde okuba nga bafa. Buli lunaku olukya ennamba y'abaana abafa yeeyongera. Ate nga abasinga titubamanya bamu na bamu abakola ki, abatimbibwa ku mutimbagano. Naye nga abaana bangi nnyo abafa ne Saudi. Abaana bangi nnyo abafanga e Saudi, naye nga si buli omu nti ogenda mumanya nti yafudde. Olw'ensonga abasinga tebabatimba, tebabapostinga ku social media nga tusobola kumanya buli mwana abeera afudde. Olw'ensonga nti bamu na bamu be bapostinga ku intaneti, si buli omu nti agenda kuba apostingibwa nti ono afudde. Bapostinga bamu na bamu. Kaakati kyofula bagamba nti ennamba ffe gye tuba kirowooza ffe nga ffe oyinza okwesanga ng'ate esukkamu n'emweyo ffe gye tulowooza. Olw'ensonga nti si buli omu nti bamupostinga ku social media, si buli omu nti apostingibwayo, si buli omu nti atimbibwayo, si buli omu nti ateekebwayo. Byebyo bitalo nnyo ku sayidi eyo. Yongera okuba nga ogifollowinga, yongera okuba nga ogyekumirako. Nkwebaza gwe ne yasubscribinga ate n'onyiga kale. Bagita Afudde TV gy'abali mu ggwanga erya Iraq ku Saudi Arabia Oman. Nkwebaza negamba nti kyewakola kyakabi nnyo, era negamba nti wakola kyamaanyi nnyo, wakola kya bodi nnyo, wakola kya mutawaana. Yongera okuba nga ogifollowinga ate yongera okuba nga ogyekumirako. Kibi nnyo
byannaku bitalo nnyo ku side eyo. Abali mu Iraq ne Qatar, Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh, bagamba ati mwakola kyamaanyi. Abali mu Dammam namwe mbebaza, namwe abali mu Uganda kibuga ekikulu kye bayita Kampala, namwe bagamba nti muli babode nnyo. Mubeere bulungi. Afudde TV jimbagala nnyo mwenna mweraba. Like